amawulire agakagwawo galaga nti meya wa town council y'Ekyengera Mathias Walukaga muna NUP alangiridde era nakkiriza okuwagira Magoola mu kalulu k'obubaka bwa Paalamenti obwa Busiro East. Kino kiddiridde Walukaga okugibwayo ku kifo kino nga agibwayo ku ground ez'ebitabo. Walukaga Mathias ye yaweebwa tikiti ya NUP okuvuganya mu kifo kino ekya Busiro East. Wabula oluvannyuma omusajja Kalimiro John yagenda mu kakiiko k'ebyokulonda nga yemulugunya ku mpapula za Walukaga ez'obuyigirize. Akakiiko ak'ebyokulonda katandika okubayita mpola nga kawuliriza obujulizi okuva ku sides zonna. Oluvannyuma akakiiko k'ebyokulonda kasalawo nti Walukaga ekipapula kya submitting nga eky'obuyigirize ekya aptitude test gye yakolera ku IUIU Islamic University in Uganda kyaggwako era nemugoba nemudenominatinga. Walukaga nga aliyita bannamateeka be yaddukira mu kooti mu high court mu kibuga Kampala okuwakanya akakiiko k'ebyokulonda kikasazeewo ku nsonga eno. Court wansi w'omulamuzi Simon Peter Kinobe yasalawo nti Walukaga ekituufu ekipapula kya submittinga nga eky'obuyigirize kyokka kyali kyaggwako era n'agoba omusango guno. Bw'agoba omusango yasalawo nti enjuyi zonna buli luuyi lwesasulire kosti zaalwo. Okuva ku lunaku olwo Walukaga abadde ajja abeeramu ayogera ku bigambo ebitinitini n'alabye n'afulumya n'oluyimba olumu. Olwaleero mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire ng'aline Magoola Emmanuel owa Independent akabonero k'endowooza Ntebe alangiridde nti wakuwagira Magoola mu kalulu kano era n'agamba abaali bamuwagira bonna badde emabega wa Magoola okusobola Magoola basobole okuwangula akalulu kano. Magoola bino nga tebinaba kubeerawo yalina press conference gye yayita oluvannyuma lw'okugjayo Mathias Walukaga Mulumba. Bwayita press conference n'agamba nti ekisooka ekibiina kyamugamba nominating kuba kyali kimanyi nti ono talina mpapula. Ekyokubiri ekibiina kyennyini ekya NUP kyamuteekawo nga backup era nti yayogedde ne Walukaga agenda kumuwagira naye byabyogera Magoola nga Walukaga tenabagenda mu kooti ate the following day Walukaga n'agenda mu kooti. Magoola yavaera n'akola interview. Magoola n'agamba nti ye ebya ogenda mu kooti bali tebabyogeddeeko ne Walukaga kubanga bannamateeka ndowooza bamugamba kitoko gye tugende mu kooti. Disadvantage ki Walukaga okuwagira Magoola era advantage ki Walukaga okuwagira Magoola kubanga kino kirimu bingi nga bwe mukiraba si kya muniino. Ekisooka byabufuzi mu byobufuzi buli omu yeeyagaliza. Walukaga Mathias ekituufu obuwagizi bwe yali abulina mu Busiro East ng'era asobola okuwangula akalulu ako naye empapula zokka ze zaamulemesa. Bino abikoze nga pulezidenti we yali mu bitundu by'empigi n'agamba nti agenda kumutegekera by election bw'awangula akalulu k'obwa pulezidenti. Pulezidenti we yali mu bitundu by'empigi n'agamba agenda kumutegekera by election bw'awangula akalulu k'obwa pulezidenti. Olwaleero Walukaga asazeewo ye ng'omuntu okuwagira Magoola era n'asaba bali bamuwagira bonna bamwagaliza ebirungi bawagire Magoola. Sseggona y'omu ku bantu abali mu lwokaano mu kalulu ako aka Busiro East ng'olwaleero olwokaano lulimu abantu babiri Sseggona Medad owa Independent nga akabonero k'essaawa ne Emmanuel Magoola owa Independent nga akabonero k'Entebe owa NRM Mwali n'abalala naye ekyamazima akalulu kaba wakati w'abantu babiri. Mu Busiro East akalulu kali wakati w'abantu babiri Sseggona Medad owa Independent nga akabonero k'essaawa ne Magoola Emmanuel owa Independent nga akabonero k'Entebe. Kati njagala ntandika kusensulira disadvantage eza Walukaga okuwagira Magoola. Walukaga singa abadde ayagala okuddamu okubeerako mbaka wa Paalamenti enedde omuntu omutuufu gwe yabadde alina okuwagira ye Sseggona. Lwaki? Sseggona amazeewo kino kisaanyi kye kyakusatu asaba kyakuna. Kitegeeza nti by all means agenda bamukooye. Agenda nti nazino obulungi ava mu ddiiro babaka batini ndowooza nga Abassekikubo Bakadaaga abamazeewo ebisanja 5 omukaaga batini bati mu constituency nga zino eza Buganda naddala kati nga Busiro eyo erina ebyafaayo byayo ku Buganda n'ebirala kizibu omuntu ogifuga ebisanja 5. So kitegeeza nti ekisanja kya Sseggona ekibadde kisembayo by all means kye kino. Kakati
okuwagira Magoola Walukagga nsobi ki gyakoze. Ensobi esooka nti Magoola ali fresh tafugangako andi tolina w'omugamba nti takomawo mu kisanja ekijja 2326 bakulimba because abaddewo nga yaayaana okufuga. Kitegeeza nti bw'akwata entebe nomba muteesezza naye nti ofugayo kino kyokka ekisanja nange nfuga ekiddako ekyo bisobola okuba bya buntu andi musobola okubyogera but ebigambo by'ebyobufuzi tebibeera mu ndagaano obudde obusinga. Kakati ensobi y'Amagoola eri wano ya Walukagga eri wano nti gwawagidde ali fresh ekitini aba yeetaaga ebisanja 2 ekitini kati ekisanja kimu tosobola mugamba nti azze ekisanja kimu aveeko. Yensonga lwaki olina be walaba ngaba zaake najje mitiana abagamba njagala ebisanja 2 naye era akomyewo ne ku kyokusatu meaning nti ekisanja kimu it's not enough for someone ng'ayagala obubaka bwa parliament ng'ayagala obwa meya ng'ayagala obwa kansala nti ekisanja kimu kitini nnyo ku position yo mu byobufuzi. Kitegeeza nti omutufu gw'abadde alina okusooka okuwagira abadde Sseggona because Sseggona by all means ekisanja kye kisembayo kye kino singa aba awangudde. Kati ate Magoola ye ali fresh era akyaliwo nti sente zatadde mu byobufuzi by'e Busiro ne mu by'e Wakiso n'ebirala biyitirivu tolina w'ogamba Magoola nti kufuga ekisanja kimu ogende wadde tuba tuteesezza nze naawe because Mathias ayagala okubeerako mubaka wa parliament ng'omuntu omulala yenna wayagala okubeerako mubaka wa parliament and capacity agiina abantu abayina because capacity bwe njogera capacity kitegeeza ssente n'abantu ku byo baako na kimu abantu abayina bwe tutuuka mu kisanja ekijja asobola okubeera ng'amaze okufuna papers ezimukkiriza okubeera omubaka wa parliament but that person Magoola gw'oba owadde amaanyi ekisooka abeera incumbent taba wa bulijjo era kyova olaba mu kalulu konna wadde incumbent abeera munafu basomulaba ng'omunafu naye mu kibala abeera mu kubanga incumbent. Kati Magoola abeera incumbent bw'abeera incumbent n'abeera ng'afuzeeko ekisanja kimu bw'abeera ng'afuzeeko ekisanja kimu ng'ate abadde n'ennyonta nnene ey'okukulembera Busiro nti bw'oba omuwadde chance n'ayingira asobola okulinnyira ku madaala awo mpola mpola. So chances za Walukagga okubeera omubaka wa parliament owa Busiro East zoyongedde okunafuwa oluvannyuma lw'okuwagira Magoola because Magoola naye ng'omuntu abadde ayaayaana tafugangako ojja togenda mugamba kufuga kisanja kimu ekitini ejja kufuga 2 oba n'ekyokusatu ajja kukomawo naye ate Sseggona abadde akola ki agenda kamera ezikidde Sseggona abadde agenda nti ekisanja kye kisembayo kye kibadde kino kyennyini nti Walukagga abakubanga ayagala okuba omubaka wa parliament abadde adda mabega wa Sseggona n'apushinga Sseggona n'ayitamu Sseggona by all means we yali efudde talina kye yalinyonyodde banna Busiro yali bagambye atya ebisanja bibakuwadde biba tebimala bibeera bimala. So mu bufunze mu mbeera eno nti Busiro etuuse etandise okukyuka kati Busiro etandise okukyuka Busiro East etandise okukyuka nze rating zange zibadde ku Magoola because Magoola nze n'emabega wadde Walukagga tanaba kujja kumuwagira mbadde muwa akalulu kano okukawangula ku lw'ebyange ebitinitini nga Sseggona kizo omuwanguza akalulu kuwagira Walukagga kumuwagira kibadde kiyinza omuwanguza akalulu kubanga bano bonna betuwogerako abasatu Sseggona Walukagga ne Magoola bonna ba NUP andi bagana mu vetting y'ekibiina ky'ebyobufuzi ekyo ne baba vetinga ne bayisaawo Mathias n'ayitawo n'afuga omubaka apa n'afuna tikiti bw'afuna tikiti ebyamugjayo ndowooza zaali mpapula n'avaayo bw'avaayo nja kutuukako ne ku kibiina ky'ebyobufuzi ekyabwe lwaki tekisobodde kujja wano kukwata nsonga eno bulungi kubanga ezimu ku position 57 ze balina olwaleero mu parliament mpaka mu gwokutaano yeye Busiro East and eye Busiro mu lwatu bamaze okugiruuzinga they have lost it bagiruuzinga they had already lost it bwe bagiruuzinga baali balina okusigala n'omuntu asobola okutambula nabo because dynamics ngezo ozimanyi bulungi. Then Walukagga mpaji nnene mu Busiro East naddala ku bannabyabufuzi abaliyo ekyamazima abantu bamwagala ekyo kyo tekiriko kubuusabuusa buli omu akiraba abantu bamwagala era omuntu yenna yenna gw'abadde asobola okudda emabega abadde asobola okuwangula akalulu ako
andi nganze mbadde nkimanyi nti Magoola Kalwa badde asooka wangula. Then ono musajja Sseggona abadde asooka wangula Kalwako naye nga Walukaga yamwadde forces because Sseggona kusomozebwa kwasanze. Yes bisanja bisatu. Alina byakoze nga munnakibiina kya NUP n'okubeezaawo ekibiina ky'ebyobufuzi ekyo. Andi n'okubeerawo kooti kwereega akola biki omusango gwenze mu Walukaga gundi kibalama munyoseza amazzi and oyo Sseggona. Talina kibi kye yakola kibiina kya byabufuzi kya NUP talina. Kyamazima. Naye olw'ebyobufuzi ebitambula. So Walukaga okuwagira Magoola ayongedde okwetemerako ettaka mu kaaliya ye ey'ebyobufuzi kubanga gwawagidde ennyonta muyala nnyo. Ennyonta ey'okufuga ayina nnene nnyo. Enjala y'okufuga ayina nnene nnyo kati omuntu omuyala bw'omutuusa ku ntamu nga yalina okujjula muganda wange biba byanjawulo mukko. So Magoola takisobola kufuga kisanja kimu bw'abanga awangudde. Naye wadde nze bwe kaba nga tuli mu kapapula mpa Magoola okuwangula okugujjayo. Wadde mpa Magoola dynamics zisobola okukyuka mu maaso awo entinitini. Mugambe constituency gye balimu erimu okusoomoozebwa wakati wa gavumenti ya wakati ne gavumenti ya Buganda. Nti Buganda yeetaaga constituency ng'erina omuntu gwakkiririzaamu. Naye ne gavumenti ya wakati naye yeetaaga constituency eno ng'omuntu aliyo bamukkiririza mu nsonga lwaki Nakawuka Road omulaba. N'enguudo endala ziri mu constituency eyo. Walukaga n'ekibiina ky'ebyobufuzi kati kyenzizeeko. Oluvannyuma lw'okugyayo Walukaga mu parliament ku list okumusangulako olw'okuba nti talina mpapula. Ekibiina ky'ebyobufuzi kya NUP kyakuba press conference nekyogerako eri bannamawulire n'eggwanga nga kibagamba nti ono empapula aziina era yakola aptitude test n'agiyita National Council for Education nayo nemukakasa nemuwa Islamic Primary School elisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakave Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staff 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center number ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddegeya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 8 8 8 oba ku note 786 note 165 93. Bagana mu kooti nga balaze obutali bwenkanya obwabatuusibwako mu kakiiko k'ebyokulonda. Mu Uganda akakiiko k'ebyokulonda tekalina manyi gankomeredde. Kooti esolosazamu ebisaliddwa akakiiko k'ebyokulonda. Bagana mu kooti yasala nti ebyasalibwa akakiiko k'ebyokulonda byali bituufu. Era Walukaga ekipapula the only qualification the petitioner had expired. Kye yalina kyokka kyali kyaggwako. Oluvannyuma lwa kooti n'alaba kanso Nalukuula ng'ayogerako eri bannamawulire ng'agamba kooti bwe yasaze tetulina kyakola n'ebirala. Ekibiina kya NUP kyagaana okwogera amazima ku nsonga ya Walukaga oluvannyuma lwa kooti. President w'ekibiina bwe yali mu bitundu by'empigi yagamba nti bw'awangula wa president agamutegera by election ye ng'akkiriza nti yaggiddwayo mu bukyamu nti enjija gye bamuggyeyo yabadde si ya mazima na bwenkanya. Ekibiina nkugambye ensalawo eno ya Walukaga si ya kibiina because n'ekibiina kisobola okujja ne kigamba nti ffe tuwagira Sseggona wadde nga Walukaga asazeewo watu naye I think yabadde position ya kibiina kubanga Walukaga yakulya akayimba eggulo leero n'agenda n'alangirira. Kati ekibiina tulina okusooka ne tulina okwebuuza ebibuuzo bingi. Ekisooka Sseggona yakola ki ekibiina ekya NUP? Ekibiina kya NUP okutuuka ku level nga tekisobola kuwagira Sseggona mu constituency ng'ey'e Busiro East ne kiwagira Magoola ow'e Busoga. Sseggona ki kyaba yakola bano? Ekyokubiri Walukaga ne Sseggona kiki ekyabaawukanya because they were friends and
I had nti waluka Sseggona aleta walukaga ku bwa meya bajjawo kiyimba ng'asuse mu mivuyo gy'ettaka and enjawukana wano yaliwa bweba yaliwo bali basobola okutula ne bagonjoolwa enjawukana because mu byobufuzi temuli permanent enemy temuli permanent friend leero mubeera ba mukwano kyane mubeera balabe naye waliwo we mulina okwegattira ng'ekyamazima kiri mu girasi nga bwe mulwanagana waliwo omulaba afunamu. So kati tugenda kulaba enkuŋŋaana za Magoola zigenda okuddirira ng'abamu ku bali ku nkuŋŋaana ezo yewalukaga ng'ayimba eri abawagizi b'Amagoola because mulwatu mu press conference abagambye nti abawagizi bange mwenna abadde mu mpagira basaba mudde mabega woono era ono gwe njagala tuddeyo constituency eno. Kati constituency eyimiridde wa kale njagala tugibale bulungi njagala tugibale bulungi. Constituency ya Busiro East eri mu Wakiso eri under opposition ng'egitutte okumala kumpi emyaka kati 2 nga yegiina oba 15 kale. Kati okuva bwegiina ezeemu entalo naye nga z'opposition nti constituency y'opposition erimu okulwanagana nga ku opposition. Sseggona alwanagana ne walukaga opposition ne Sseggona opposition Magoola kyekimu n'abalala bagwa mu kkoweere. Sseggona lwaki yasobolanga okuwangula Magoola emabegako balina gye bayitaganga obu 7 nti owa FDC Ssemujju yajjanga e Busiro teyawagiranga Magoola wadde wa FDC yawagiranga Sseggona kubanga balinanga ebibagatta. So kunze nga bwe ndaba walukaga chances ze ez'okubeera omubaka parliament with time zikendedde n'ebitundu 7 ku buli 10 n'asigaza ebitundu 3 ku buli 10 kubanga wasazeewo okudda emabega enjala emuluma muyonta si mu ssente but mu position yeno agiyayanidde okumala akabanga bw'anaagikwata tasobola agiyita mu myaka 5 ekyo kiri mu girasi buli omu akiraba naawe andaba okimanyi nti omuntu ng'ayaayaanyi ne bamukwasa ku kintu n'ogamba akite mu myaka 5 bakulimba era kyekyatuubisa ne mu nsiko abali mu nsiko kubanga abali mu nsiko nti council ya security yatuula ne babagamba mbu President Museveni n'ababuuza naye kati ngaffe bannansiko tufuge emyaka emeka mbu oli n'agamba myaka 5 omwana n'agamba myaka 3 bw'omu yagamba myaka 3 gyonna President Museveni kisebo nga yabagamba naye omuntu alwanya emyaka 5 ku 6 ng'ali mu nsiko ate nga n'emabega yaliko mu buwanganguse n'ebira tosaga nti asobola okukwata obuyinza n'abumalamu emyaka kubanga yabagamba 3 gyonna ng'alaga n'3 nti minene naye nga kyamazima yali nga ali mu balaba endowooza yaabwe eriki kakati Magoola abaddewo tabuusibwabuusibwa andi Magoola abadde ayagala position eno okumala akabanga kanene kati Katonda amuyambye position ku bitundu 7 ku buli 10 asoogifuna but bwagifuna chances za walukaga ziriwa kati ate munaye kankusese singa Sseggona awangula Magoola mu kalulu ka Busiro East ndi ku Busiro East less 226 singa Sseggona awangula Magoola wadde nga walukaga awagidde Magoola because nze ndi wa Magoola kyekituufu wadde walukaga awagidde Magoola Sseggona bw'awangula Magoola walukaga asobola omubaka wa parliament kubanga Sseggona by all means talina kyasobola gamba abantu ba Busiro kukomawo mu kisanja kiri 236 bakulimba kati ate walukaga asobola opportunity ye okuwangula mwekyo ekisanja naye singa Magoola awangula walukaga okukoma okujja ku ballot paper y'obubaka bwa parliament asobola okugijja ku but okukawangula so mubeerera ekizibu kubanga dynamics z'ebyobufuzi ziba zikyuka. Ekyokubiri bwe zimala okukyuka aliwo ayaayanye ebbanga ddene then kati afunye oluvannyuma lw'okufuna okumugamba nti kiveeko nakyo kibeera kizibu. So coordination enjogerezeganya wakati wa NUP ne bakadeti bano naddala Sseggona because nze I do believe wadde ngenda nakugamba lwaki Sseggona ekifo kino nti nze sikimuwa but naye ate nkugamba nti believing nti Sseggona ali more important eri NUP than Magoola andi nakyo ngenda kikuwa lwaki Sseggona kifo kino because Sseggona abaddewo emyaka 15. Ekyokubiri Sseggona ng'omuntu yalemerera okutegeera dynamics z'abannabyabufuzi andi n'abalonzi bwe batambuzaamu ensonga nti abadde mugumu nnyo okuva wabaddewo wadde abadde ateesa mu parliament naye abadde mugumu nnyo eri omuntu wa bulijjo. Abantu baffe abalonzi baffe ab'e Uganda baagala nnyo omuntu munnabyabufuzi ng'asobola okubabeererawo andi ekyo obudde obusinga kye basinga okwetaaga bakyagala nnyo nga munnabyabufuzi asobola okubabeererawo. Kati Sseggona ye yategeera nti alina kubeera mu balonzi andi ekyo kisobola n'okukosa abannabyabufuzi abalala mu maaso
nti munabyafuzi afiiriddwa alwaziza omwana alemeddwa ogenda ku ssomero asuze talidde tibwakwata essimu byamuddamu ayanziba ye yakubba ffenna tetulina tusooke tuwale tumuggyeko tufune andi ekyo kubana abalonzi because abalonzi baffe tebalizoninga ku nsonga ya ideas nti ideas zo ziri zitya n'ebirala bigwa mu kubeya balizoninga ku ekyo ekiriwo ky'osobola okubataasizaako kati Sseggona ekyo kyekitamuwa kalulu ebyokuteesa parliamentary material munamateeka mugundiivu professor agasomesa etc ebyo byonna birimu ekyo buli omu akimanyi bulungi naye ekimukuba kwe kulemererwa okulevolinga n'abalonzi abamulonda agezezaako okulevolinga nabo mu kalulu kano nga ndooza bakajjayo walukagga agezaako okubeera nabo basanga so bawayo akasente naye abagambizo size zino bagagawaza kituufu nabo bakimanyi size zigeno bagagawaza naye ate era bakwagala okubeerawo okubabeererawo gwe nga munnabyabufuzi gwe balonda kubanga basalawo okulonda gwe mubali bonna bonna abajja nga balowooza gwe asobola okubatasa ekyo kuba Sseggona kyekyo kati ekyo asobola nakola withdraw ku akawunti ye eya banka najja mu balonzi si kubawa ssente naye okubabeererawo omulonzi afiiriddwa osobola okutuma omuyambi wo n'abeerawo ne bbaasa emitwalo 5 kyekikulu babasenda n'ebirala naye kugenfuna agaveeyo nti asobodde balwanira ku ttaka mu balonzi abategeera ng'entegera y'abalonzi yakutegeera muntu Sseggona abadde asobola okufuna akalulu ako naye nze kino nkikuwa okusinziira ku balonzi baffe entegeera yaabwe Sseggona akalulu tasobola kukafunaako ku ntegeera y'abalonzi eyaffe but singa badde eri ya ideas n'ebirala abadde asobola okufuna akalulu ako so then lwaki Magoola asobola okuwangula lwaki muwa okuwangula kubanga mu bbanga lyabaddewo nga munnabyabufuzi abaddewo nnyo n'abalonzi ab'ebusiro oba ab'ewakiso kuba yayagalako ne disitulikiti y'ewakiso abaddewo ndi bwakusanga ng'okaaba asobola okuwa kyakuwa omwana alemereddwa ogenda kusomera asobola okuwaayo kyakuwa n'ebirala kati ebikola obululu bwa Uganda n'ebimalamu abalonzi baffe bitini mu Uganda kisoka si luzungu lungi wadde ng'olina okuba nga wasoma si kwambala suuti etemagana si kusala akaviiri akoosalira Kenya ebiri ebimalamu abalonzi baffe mu Uganda biri nti osobola okubeerawo n'abalonzi nakuwa ekyokulabirako era nsobola kiddamu nti ebireetedde abasajja n'abakazi naddala kati nga Bobi Wine president wa NUP okuba nti bw'atuuka alinga mu magnet asobola okusika abantu si bingi kiri kimu nti level gy'alimu wadde abalonzi tabawa naye ate afitinga mu balonzi ye alina gye yava alidde ekikomando abadde mu ghetto anywedde ku njaga akoze bino nti waliwo abalonzi bangi bafaanagana kakati bw'abeerawo nga magnet bangi basika bamu bajja kumulaba nti omusajja aliya ku kikomando eyanywa ne ku njaga nga nze asobola okuyimirira n'atuuza abantu be bati nayagala obukulembeze bw'eggwanga kati ekyo kyasinga abalala bonna si ssente naye similarities n'abalonzi nene oba nnyingi okusingako ba candidates abalala bali mu lwokaano once similarities we zibeera nga nnyingi eri bannabyabufuzi oba eri munnabyabufuzi n'abalonzi be meaning nti n'akalulu mu box kabeeramu nyakuwa ekyokulabirako 2017 twali mu kalulu ka Kyaddondo East ak'okuddamu president wa NUP bwe mba nzijukira bulungi emikutu gy'amawulire gyakuba obudde obwo yali Honorable Kyagulanyi owa Kyaddondo East gyakuba emitwe nga gigamba Bobi Wine sweeps Kyaddondo East Bobi Wine ayeze Kyaddondo East kati akalulu yayera nakeere kubanga yayina byafaanaganya n'abalonzi nga bw'atuula eringa magnet bano abalala bonna obumu obusembereddewo bonna busobola okujja so mu mbeera eyo oba mu ngeri eyo nti naafuna obuganzi sente osobeera nazo naye obuganzi mu bantu kyanjawulo Professor Semakola Kiwanuka namugamba yesimbawo Mityana North Constituency ne sente empya n'enkadde nga mu budde bwa 2011 ng'omulonzi amuwa emitwalo 5 emanyi kitegeeza emitwalo 5 2011 omulonzi agenda alonda akalulu kati agamba ki
kati mu mbeera eno ne Ssentongo muyita jje wano mugamba jje tukolere wano eno. So mu mbeera eno eri mu dakika mmeka awo? Ngamba awo kabala dakika mmeka? Soko leke kasokazikire onyige ogenda omuyite. Kati mu mbeera eyo abantu obafuna bwotyo. Walukaga ekibadde kimuwa ekintu kino nti Walukaga afaanagana n'abantu abamu abasinga mu constituency byabadde ayagala nti similarities between him and the voters mu constituency zibadde at least ku 80%. Kitegeeza nti abalonzi abo magnet era nze namwewuunya ogamba nti ssente zimuweddeko n'ebirala okujjako nga inawe yaziteeka walala, but mu mbeera eyo abantu ba bulijjo yali teyeetaaga kubawa wadde n'ebitaano wadde n'ekikumi. And simanyi wawe yazite kuba yakuba bipande kubaga emmotoka bagisika bikiba bisika n'ebirala babisika tukimanyi, naye ssente enfuna gye yazifunamu katugambe sinfuna gye yazifunamu essente enteka wawe yaziteeka n'ebirala. So mukumaliriza kwange ku analysis oba mu kusunsula n'okusensula ensonga eno eya Busiro eya Walukaga okuwagira Magoola, chances za Walukaga okubeera omubaka wa parliament zikendedde n'ebitundu 7 ku buli 100 kubanga gwawagidde muyonta abadde yayanya okubeerako omubaka wa parliament. Kati Katonda bw'anaamuwandako eddusu n'abeera omubaka wa parliament, kitegeeza nti era mu mbeera yonna tosobola kufuga kisanja kimu. Tosobola ekisanja kimu tosobola kifuga. Kitegeeza nti oba weetagayo ebisanja at least 2 ku 3 okusobola okwetereza ssente z'otaddemu n'ebirala bigwa mu kkowe eryo. Naye nga Katonda bw'aterabira muntu we, Magoola ye Katonda nze nkakasa ajja mujjukira bw'atyo kubanga abaddewo akoze byakoze, ssente azitaddemu, chances zitazifunye emabegako, but olwaleero chances lead eri mu ngalo ze, kati kiri eriye kugizanyiramu. Naye ate era ne Sseggona owa NRM mwami Kiyimba, naye nze mwami Kiyimba mu analysis owange simutaddemu, amuteekamu omulala osobola muteekamu kubanga waliwo omulala ayina theory endala, conspiracy theory endala nti bano babiri bonna ba opposition basobola okulwanagana, ono n'afuna chance okuyitawo. Yes, oyo analysis wo, but nze mu kulaba okwange abali mu kintu kino bali babiri. Owa NRM mwali era yanominatibwanga omubaka wa parliament mu Busiro East, naye owa NRM okujjako bino simanya nkubira gundi bino Uganda Coins bye tusamba nkubira gundi ono afune eddulo nze mpitewo mpoziko, naye chances ziri wa Magoola, entiniti endala ziri wa Sseggona. Olunaku lumwe ennaku 2 ennaku 3 ennaku 5 nnene mu byobufuzi, kati ennaku ezinaasembayo mu politics zisobola okubeera ennene mu byobufuzi ebya Busiro. Kati Busiro East nga constituency ekisooka ng'oggyeko ndowooza NRM, naye opposition yagivudde mu ngalo. Magoola ne bwawangula ssente za iPod tasobola kuzireeta mu Busiro mu NUP, ezo ziba zifudde, asigala nga independent naye asobola leaning. Kati okusomozebwa kuliwo kwe kuno ngenda bawa ekyokulabirako kya Nsanja Patrick yeesimbawo entenjeru n'awangula akalulu kuba independent. Bwawangula nga independent nga asabe tikiti ya NUP ne batagimuwa. Bwe batagimuwa nasigala nga muna NUP era nabeera independent NUP leaning. Kati bwasigala nga muna NUP bye yakola within 5 years nga mbaka wa parliament, ono ayalina tikiti ya NUP gwe bagiwa yali talina kyagamba NUP era twagenda okumaliriza nga Nsanja bamwongedde tikiti. Kati okwekwata eneekwata Magoola gy'aneekwatamu nga amaze ofuna tikiti ye, I mean nga amaze okuwangula obubaka bwa parliament okukoma weno nga independent but NUP leaning, najja eno n'abeera omugonvu eri ekibiina ekyo era n'okuwaayo n'awaayo nga bebaganga ng'ekibiina ky'ebyobufuzi okutambula, asobola okubeera omubaka wa parliament owa NUP mu kisanja ekiddako singa NUP dynamics z'ebyobufuzi zigisobozesa okusigalawo ng'ekibiina ky'ebyobufuzi ekirina amaanyi mu Kampala ne Wakiso. Kubanga jjukira ono abeera mubaka wa parliament
era asalawo bingi balina amateeka ge baagala okuyisa position ye n'ebirala sente zalese mu kibiina n'ebirala wadde zaipod ziba tezijja kubanga yaba independent naye obugonvu bwe n'enneeyisa ye n'ekibiina ekyo kisobola okumusobozesa okuddamu n'afuna tikiti kati kyenkugambye nti Walukagga kyansezize ntini Walukagga kyansezize ntini tuli mu dakika meka ntini okubeera omubaka wa parliament with the time njogera with the time kino kyagenze but with the time mu buddeyo mu maaso so decision ye ng'omuntu nsobola okubanga ngitegeera but future teyagitunulidde bulungi teyagitunulidde bulungi okusinziira ku biriwo byonna musajja ali luddawo mu town okusinziira ku dynamics zonna tugenda muleka okusinziira ku dynamics zonna ez'ebyobufuzi tugenda koma wano ku nsonga ya Magoola Walukagga okuwagira Magoola Segona naye mwali naye ng'akyalina okukola ekyamaanyi okusobola okumatiza abantu kubanga abantu amaanyi g'abantu gasinga amaanyi g'ekirala kyonna okuggyako kale amaanyi g'abantu waliwo baganafuyiza mu ntebe municipality bebaani abo bamakanika nga bayogera bye bayogera nga bagamba nti kakati yali owokuna mu ntebe municipality ate yalondebwa okubeera meya yes awo amaanyi g'abantu baganafuyamu naye era gasigala amaanyi g'abantu so amaanyi g'abantu gasinga ag'emmundu gasinga aga buli kimu kitegeeza nti abantu obudde obusinga be bakulonda naddamu positioning ezo tujja kutandikira olunaku olwo n'abagambye ngenda kubaleetera Butambala nga maze okola research amala n'okufuna ku masimu agaveeyo bwe kinaba kyetaagisa nange okugendako Butambala mbaleetere Butambala ng'ajjudde tulabe Butambala ani asobola okumuwangula tuli ku kawunte ne ku mbaka ono omukyala ani asobola okumuwangula kubalimu ani ayina enkizo yono eri ludda tugenda koma ono olwaliro tutandikira olunaku olulala akuume atakumira mpera naye nga sinaba kubeera nga nkusibula tutambula ne Sweet Valley Islamic Nursery and Primary School essomero lino lisangibwa Kibajjo Eddegeya lya Nursery mpaka kibiina kya 7 lina center number ku kibiina ekyo7 ate balina ne center number ey'eddiini abasomesa batendeke environment nungi abaana bali bulungi abaana basula bulungi eddwaliro weri ku ssomero computer lab nayo weri ku ssomero ebisale bijambula ensawo ya muzadde kuba ku namba zino otwalayo omwana omuwandiisa Nursery mpaka kibiina kya 7 700 808 ne 0786 016 593 akuume